teeka kagabe mawulire ojja gafulumiramu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haji bwe tuba tetumuwolereza kwogera kituufu kyaliwo nga bw'aŋŋamba Haji ajja kufiira mu kkomera nze nkubuulira Godfather. N'aŋŋamba Nisha bwe balemererwa okuyita mu forest baba balina kubuuka kisenge, naye bwe ekisenge ekyo balina kubala kibale. Kati balina okulinda ebbanga nga balinako ebabeera nga ebabala embeera era gye yabeera ebbanga eryo lyonna, wabula gye babeera basula mu ruumu nga za bed space, ruumu mugibeeramu babiri oba basatu. Kati ate abaleese yabaleka yadde yaleeta abalala mwe n'abaleka awo. Nambuuza omwana w'emyaka 13 omuleka otya mu bed space omuli abantu abalala nti Nisha Hajjat agamba Zurah agamba ono Hajjat Nisha bamuleka mu bed space n'omuvubuka mu Nigeria nga balimu aba okumala ebbanga. Ekiseera kiyita byambu ng'ani abinyumya Hajjat mukwano gwani gwa Zurah bwe baali babala nga Hajjat amutumya agenda amuleetera omuki omukozi gwe babakozesa takozesa omwana we, omukozi n'ababula. Ono omukozi obbabula ye yadira eyingisa embeera n'alaga nti omukozi yamubuze. Okisegeera kubanga Nisha bamuleka mu ruumu n'omuvubuka mu Nigeria, Nisha abeera mu ruumu. Nisha bw'abeera mu ruumu n'abeera mu ruumu ebbanga ne litandika oyita. Hajjat n'atandika okubanja ono eyatwala omwana nti omwana oyo ali kuki, bwe biba byagaana akomewo. Okisegeera kaakati Haji eyatwala Nisha, Haji simumanyize nze nyumya mbozi nga bakoze ki. Haji eyatwala Nisha agenda akola program anoneyo ani Nisha gye bamuleka mu bed space omwali omu Nigeria baalimu babiri mu eyo ruumu nga bagipangisa, yali eyino sasulibwa. Kaakati bagenda otuukayo ng'omwezi ogwo baguba banja, bajali myezi 2 oba gumu nga baba banja. Era aba hoteli bagenda omumanya nti bano baagala genda ne babawambako passport, ne babawambako ne identities zaabwe endala. Nisha ne babimuwambako. N'oli omuvubuka ali mu mbeera y'emu nga naye talina ssente naye ebye baabiwamba bwe baabeeranga mu ruumu. Kino kitegeeza omuvubuka oyo ne Nisha balabika baakwatagana engeri gye baali babeera ababiri ng'oli yateekinga care of Nisha byani byajat. Bwe babawambako passport ne identities, Haji bamugamba nti ebintu byaffe babiwambye tetulina bwe tusobola usina bwe nsobola kuva wano kujja. Bamanja rent areas wa $600 sikakaaga nga akoogerebwa zaali $600 milioni 2.2. Wabula ebituuka e Uganda eno mu manipulation system eyaffe gwe byagwa mu matu ye yatumya lukakaaga $6,000 kuba bakimanyi Hajjat jazisasula ali mwezera bazibanja Haji azikwata azibawa bajjako olukaaga bakiriyalinga wa eri gye baali babawambidde bali, era within 4 days Nisha yali akomyewo wano. Kati addamu ekibuuzo kino ekyani yakozesa Nisha n'aŋŋamba okusinziira ye bw'alaba yatandika okukozesa Nisha alabika yooyo gwe baawangala naye mu bed space. Kati ye kyayagala agatte eddoboozi lye kulwanira ono mukazi kigambibwa mbu abadde akikola nnyo bbawe ng'atesa n'abantu bwaba batambula
Baina n'abasikira mbaba datesa nabo. Baba batambulanga mu ngamba kugamba nti manja milioni 25 zingenda kupakinga wano nkabe ng'ojjo nkwata onsitambule. Era bakikoze era ajja nakyo yaki approvinza babadde bakimukuba. Yakimukola emirundi ena. Nezo doctor ne dola kakaga za sindika. Era omwana bali bamutwala Mexico nayagala kuyingira America. Na bamutwala. Naye njagala kumanya omukyalo ono era nkibuze wekiwa nakiwala yawaabako nti omwana taliiwo yawaabako nti omuntu atutte omwana yono oba kubanga ye yasaba agi ssente n'amugamba mpa ssente nziwa omuntu eyawamba omwana nyambaawo kato omwana baafunako passport era ntumye owekitiibwa nakiwala owekitiibwa mutusabye passport y'omwana bagireete passport neraga omwana ng'afuluma exactly nga talina bazadde be yes ate ekyo kiveeko n'omuzadde si kintu yaliko taata we yindako nyina nze nno wenkutwala yimiro mugenda kuba mugumazeemu omwana yafulumako eggwanga n'agenda mu nsi ki yagenda mu America naye bano batwalira mu box bode bikyeyo nabatanga bwe batyo ng'abagenda naye baki agenda naye amutwala yoyo kazibwe atate kazibwe yennanga muntu omwami omukyala gy'alina empya sajja omupya bbaawe boyfriend era bwe yali akubira bbaawe aliyo ejjuba oyo aji omusibe kati yamugamba mpeeza ssente kazibwe awambye omwana kumbe kazibwe yali atransporting omwana omutwala era alina ekigurupu alina ekitongole ekitwala abantu ebweru naye abatambuza mu ntambuza eyo yatrafikiri whatever era wekitiibwa mugambe twagala ku passport y'omwana n'ekyo yatwagala kumanya omwana emyaka emituufu gy'alina omwana aba wa senior 3 bwe tubala lockdown gwe twamala myaka 3 ku 2 nga tebasoma ate ng'ali mu senior 3 right now which is siwa myaka 14 I think ayinza kuba nga 18 oba 19 kuba bagamba alina 19 yasomanga nabo webali wagwe gattamu baleko video bale kubanga aji agamba yawasa omukyalo oyo ng'omwana wa myaka 9 aji omwana wa aji ataasooka omukazi gwamuyama wa myaka 10 bwe yamuzaalamu kyokka yajja aji mu kuwasa omukazi oyo yajja n'abaana oyo omwana ali wa myaka 9 full figure wangi bulujeno ne kati ne aji mugambe ko Yesu likamu naye Regos tekaleka omukazi atuwe gundi ova ku principle owekitiibwa nakiwala kyensoose okumusaba ye passport y'omwana okumanya omwana yatambula ate okuva mu ggwanga otuuka e Mexico ekyokubiri kyensoose okumusaba oba nomubuuza taata w'omwana talina right ewawabira nakiwala kuba yatutte omwana mbwagenda musomesa nemugamba ye talina buzibu singa taata w'omwana wawabira omusango nawabira wekitiibwa nakiwala taata w'omwana alina right ewawabira era egaana omwana wogenda mu bamututtemu that is true era wekitiibwa agambye tusobola nakubako kyekikolera buli kimu kiyimirire taata w'omwana amala kulabika era taata w'omwana mpadde balooya be ye tali wede takkiriza mwami kintu gyali ate omukyala gwatakkiriza kwogera omwami kintu yamuzaalamu abaana bana bwe yali agamba wekitiibwa nakiwala yamugamba nti mutwalanga eyafa n'ambuuza amuzaalamu abaana meka nti babiri naye amazima gali nti omusajja kintu yamuzaalamu abaana bana eyo bwe tuvaayo omwana ali atambuddeko ate omwana oyo akkiriza okutambula omwana mu kutambula kwe bamuteekako taata mulala bwe baali bafuna passport y'omwana bateekako taata we kaziwe njagala muntu kotinga bulungi omwana bwe yali baali bamukola passport nga baagala atambule bamuteekako nti taata wa muzaala ye kazibwe enya nensirikidde ddala ne maama we era ne bakola nanga muntu na biki ne passport omwana n'atambula taata w'omwana si ye kazibwe era nakiwala we mulemedde ow'ekiwa nakiwala wagambidde guno guyimirire bayinza otuwa ku birth certificate ezo nazo mugambe azisabe n'azibuuza omukyala nga omukyala atamwatamwa ate agamba zisagala tuna kufulufiga naye kabe ne mugamba mukwano towebikkirira kakayaako nkubira abasiraamu omulanga bamasheeka ne basheek mwenna muveeyo bamufuti musirise ebintu bino bitulobola obusiraamu dda ku kino anti ogwo otya okwogera kati obandukira ku mufuti it's me already. I have my right I have my kasooke tuveeko bulango tukomewo tewali bulango tugenda kugendamu onale bonsereko ayina mayindi ze nange nineza no don't stick me don't stick for what ologera luzungu asobola eno programu egaddewo ekikigazaawo kumanyira mufuti sinamanyira mufuti obagamba ki nsaba wekitiibwa mufuti nga weewombeese otereza nsabe esaba nga weewombeese onale bonsereko owekitiibwa Allah mutira era muwe ekitiibwa omanyi lwaki nnwanira obusiraamu listen omanyi lwaki nnwanira obusiraamu naam mu mikwano gyaffe abatufudde abantu muli basiraamu
Hajja musiku no musajja musira. Seka no humuzaka ekitaffe wano nga kitaffe nga tatubola. Mumanyi waki? Era nze sava na by the way kanchogere. Kanchogere ba munchawe. Nze sasima akulamu. Nachogere. Yako kamera terera. Namusima ko. Era eyo katuveyo. Kati njagala kusaba. Naye bannange munsonyiwe nina katono. Ebigambo ebyogerwa nga byogererwa mu linnya lyange. Si byange. The gentle figure. Wanjalidde n'ampamba. The gentle figure. Kakati eyo kimayo ki? Ate leka njogere. Musonyiwa. Lwaki eyo ngendayo? Lwaki neekonayo? Njagala okusaba owekitiibwa Allah. Bamufuti ba Uganda. Bagambe oleta diversion. Eddiini y'Obuyisiraamu